Wow, tukwebaza gwe najjo sinzira kubanga otugoberera Olusoba TV ko tuli kumigatta abantu TikTok, Facebook sako ne YouTube channel. Fugende subscribing ole kinge ato commenting buli kimu tubenga tukitambuza bulungi nze aje Samuel okubanga ate kutusaka ensonga nga bezino okutambula bingi ebitambudde mu ggwanga lya Uganda sako ne wabwe ggwanga Kenya abantu beeyiye ku nguudo bagamba nti amafuta geeyongedde era we batagassa bagenda kusigala ku nguudo. Mu Uganda ekizibu ekiriyo kiri kimu kyokka era na Uganda abasinga balabikiddwa ku streets za Kampala naye nga tebalina dde kibemulugunyamu kiriwo okujjako kuba nti Manchester yaluzize Arsenal nebanga ate itwala ekikopo byebizibu byokka byetulina mu ggwanga lya Uganda. So tugenda kuba twogera n'omukulu omuwagizi wa Arsenal Lukulwe naye kababuuzeeko tusobola okubanga tugenda mu maaso naye twewuunyiza ddala ensi eno gyegenda okuba nti essaa kati okujaguza kwonna okuliwo kwa Arsenal kubanga nti yawangudde ate nga empangula gyawanguddemu nti oli yaganye okubanga atakuba munne. So twebaza gye n'omunsi okuba nti wagaye nti kubizibu eggwanga birina ne corruption gye tuliko tuli mu kugoberera baani bali banguzi ate gwe nobeera ng'oli awo ate ojaguza ku street tuba tulina kye tukola. Katubuuzeeko mpabe kikigenda maaso. Mwasibye mutya kanzibye mwasobye bulungi mwasuse bulungi abatulaba erinnya n'eddoboozi nze Arnold Sendijja kansala wa mu Mulonde omuwagizi wa Arsenal. Sebo ebizibu tulina sibyebe bwana amafuta geeyongera president natugamba atasobola emmotoka gireke waka ekyo kya Arsenal okucelebratinga kya bulijjo naye era nga abataagaliza bwe muteebulizaayo okusanyuka kwaffe kubaluma kunyiza nnyo era gye n'omuwozi atulinde nga asatu nno ekijja si muntu ayinza otweka ngenda kaseera nga tukongonya atumuletedde embuzi eriko ekigambo Arsenal jabba kuba kifo ye yagambye awagira basketball inaffe tuwagira mupiira ebiseera by'ennaku tebirwawo naye byessanyu biwangaala kati katusanyukeko Allah atusaasire naye nga asatu ekijja si muntu ate nyongera okoola abawagizi ba Arsenal mwenna ku mabanda ku Sunday tulina pate walwanga twanga muwagizi wa Arsenal ninga tanjo kyanga yo ali kwokya wali kufunira tannafuna nebwe bamugumu. Bingi bitambudde mu ggwanga lya Uganda atongera okunyolwa Nalongo omutaka yafudde mutaka Kasumaali okuzika wabaddeyo kyazi kiti katutera kukiika ki nze nziikira ddala abatuuze ba ate abalongo bakumabanda bafumbirweyo n'omwami we Charles wa kumabanda kati balonzi bange ate batuuze ba bad nino ziikira nagende mu lokaya yafumbirwawo ate omulala simanyi nenze nagendedde mu yabako nenze abantu b'okumabanda awo mubbye bawala baffe mubbye bakyala baffe lwakatala ako ate tubba bubbi tulabirira n'omukwano tulina mungi omukazi tabeera batamufaako abingi bitambudde muli mu kulayira Solomon afa naye temusobola kubanga babalayiza mu Luganda lwe mutegeera bire ebiwaniko biba mu Luzungu tebasobola biza mu Luganda era gavumenti kyenagamba erina okukyusa bwebanga okulayira tulaba mu Luzungu ne budget ejja mu Luzungu nabye nalabye bateekewo bino nabye tulonda bya kiguumaaza lwaki temuyina kyemuyinza tuteeseza lwaki kubye nalabye balayira tebalina bwongo buyinza kugenda kutwala kintu ku ffulo nanti gavumenti bwetyo bwekola okulayira tulayira mu Luzungu budget ejja mu Luzungu kyokka nejja negamba mu local government tekuliko education level iyo bwetyo bwekola kati nedyoka ekuweereza technical nga wa diguli ezi tawunikiraka ne banne kyokka gansala nga ate yabagaye tekuliko kusoma okitegeera kati bo ne bayisawo ebyabwe nga abamu tebategedde emikasa 32 kansala tajja gisoma ataasomako bagenda muwa budget agende waka agitereke bwe bazzo giyita naye ajje naye assaawo akkirize bukkiriza nze nali njagala ebintu bino bibeeko okusoma tisi bagambe tutandike ku senior 4 okwesimbawo binaba mu pulaani biidobba mu pulaani naye kati bano bo baagala bibayamba baba basobola okuyisaawo bye baaga kitalo nnyo kitalo ddala omwagala w'abangi Kalangwa yasobodde okuba nga bambi afa yazikiddwa olunaku lw'eggulo
mu biboobe mu maziga amangi bingi ebyayogeddwa okufa kwe kwalimu ku bintu ebitakwatagana bulungi ne tugoba oluganda nago obadde ogwo ate ambulance eganye okwambuka ate amafuta pampu evuddeko ate boda atavudde gyavudde so kitalo nnyo ddala famire ya Kalangwa kuviibwako omwagalwa w'abangi abingi betambudde mu kuziika Gashumba yavuddeyo nga mukambwe nnyo nasinziira ku mikutu migatta bantu ne TV ezinyonaga nti bannange omuzego muyizo ogw'okusanyukira abafudde kibi nnyo era tugenda kubatandika obakwasaako omukono gw'ekyuma buli muntu yenna ali asanyukira omufu akwatibwa asibibwe so yembeera bwete bweri naye omuntu tafa omuntu alina okufa bali kujaguza lwaki musakuleke waki basawo science basima byabaddemu kino yabadde wakufa destination yo betuuse tosobola gyewala tosobola kwewala ntuukoyo mwami Kalangwa yabadde wakufa ate ekirala omwagala w'abangi kuba badde bamwagala ne waliyo abatamwagala abantu tebalina kwagala bonna mu nsi eno era abantu bamukyawa ku lw'ensonga zaabwe tebayogerera bubi mu amufu mwami Gashumba kyalina otugamba naye tosobola kugaana muntu kusanyuka ye kyawulira ku mutima buli omu alina eddembere mwami Gashumba yennyini namulabako kuno nga gundi afudde jakala naddulinga asanyu bwe bamutomera n'atafa yagamba n'ogamba yiise nga yafudde kati lwaki yayogera ebyo ye kyogamba yalina right yokka okunyumirwa abafudde baatayagala n'abantu nabo balina right enyumirwa bye bataagala ne bye baagala nze siri omu ku abo abacelebrate nze nga mwami Kalangwa afudde kuba tankolangako bubi kusiriwe Kayunga ekyokuwagira President Museveni sola kimusanyukira kufa kuba buli omu alina kyawagira nange nabye empagira era sisobola kufa ne basanyuka lwakuba nti sibawagira ate waliwo era abasanyuka kati abantu tosobola balemesa ate abantu bakkirize nti okufa kuba kufa yabadde atuuse oba ambulance yaganye okwaka teyabadde yakwaka afudde naffe tujja abaana bagume naffe tujja eyo gye tujja kasita basigaze waliwo omwana omwomulenzi nawulidde agamba nti balina ebisenge bya ssente kati abo bafaaki bakabira ki aliddeko byalidde saawa yonna ffenna gye tujja tubasaba kimu Katonda abagumye Zubeda afaaki ne Shiba nga bali mu mbeera etali nnungi ono Zubeda abeera ne kasuku Zubeda byanta kati balina ekibagatta abo ndaba bali mu nsi za njawulo Zubeda ayombera ne Shiba bali mu nsi za njawulo bayombera ku basajja bayombera ku kwega byava Zubeda nozo yakyazaani Zubeda yakyaza Shiba nga tamweta nga Mushiba amubulira nti gwe tonjagala kyovulaba temutugattako ne bwe mujja mu show zaffe temuzisasula ate muvaawo ne mutugeya kate ne bavaawo ne bafuya ddala olutalo naye Zubeda ne Shiba bali mu nsi za njawulo nnyo kibanga kusanga kakolwa nga kali ku nte oba kusanga kamyu nene Shiba w'amaanyi nnyo ku Zubeda Zubeda yanoonya maanyi nalinnya okwogera ku Shiba naye ate Shiba gwe okwogera ku Zubeda kikussa wansi gwobadde okimanyi tulina spiritual energies ez'enjawulo energy yo mu spiritual tesobola kwengana yange buli omu abeera ne energy according to level gy'aliko kati Shiba okukalana ne Zubeda abasse n'amaanyi ge ag'omwoyo gaba gasse tebali ku level y'emu ani awo w'amaanyiko Shiba w'amaanyi nnyo okwogera ku Zubeda Zubeda yalina okwogera ku Shiba kuba anoonya amaanyi okumulinnyisa n'okwambuka era Shiba singa bamanyise nga taddamu Zubeda n'abantu nga bakyayi nnyo Zubeda ndaba senga Asidi naye amulibula nalabe kati ne Sugar naye yamuviiridde nalabe Mama Martin ono waffe omugenzi yagaye omukazi okuva bwe yamujjako interview ate amugeeza ku bintu gundi channels endala Zubeda jatuuka ekisana tekyali amukyaza wuwe kati gwe osobola omuyita ku byowulidde oba ogenda mudduka teweesembereza nalabye ejjo live yani ono Sugar Black Sugar nagamba Zubeda yamulagirira eddwaliro okujjamu olubuto bu ate namugamba sente nyingi namugamba emitwalo 8 bwe yamukola namugamba nabangambye kina namugamba tukakkanye mpaka ku mitwalo nkaganaga nga bazisala nga zali senga Asidi yamugambidde oyo omulaba omuvumbo beetango mayije bajjiramu embuto ekiralo oyo mudira wa malwaliro kati abataddeyo sente zeeri
naye kati era olaba akuwaana yabadde awerekeddwa atakwagala kati suga ne acid bana tebaagala Zubeidi ate kati buli ya suga ebyo byaleetebwa tebabyogera mu bantu wali omubuuza wakiwo bagiramu olubuto kyogamba suga ali myaka erijjamu olubuto talina kuzaala ate naye musiru obusiru omusajja yali tamwagadde yali amunoonyako ki bw'oba toyagadde musajja n'omwana tomwagale sajja lituka likutama likutama ezaala omwana tasobola kukutama wali kimako ki naffe tulina abakazi abatutama kyova yasibuli gwoyagaddeko nti abanamwandu omukazi bamubalamu luutuza omwebaseeko omukazi bamubalamu baana bw'ojobaya n'omukazi emyaka 10 mbu nga mwerya nga tomulinamu mwana taba namwandu nene gwoyenda kwolu nafuna omwana wali bw'ofajja kati abaana tebabawalana walana omusajja gwoyagala naye si mwana gwe wazaala nalabe Jacob Mutuuze alaga obuganzo eri abantu naga nti abantu bakyasinze okulaba nti abasinga okwagalwa President Museveni yasooka ne kuddako Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri owookusatu yandibadde Bobi Wine naye abantu bagenze bamukowa naye General Muhoozi kati yaliwaawo ani ayogere Jacob Mutuuze yeekubira pasi kati edda wa Muhoozi twamuwa kaadi yaffe n'akalulu ne kava kamubbako bamukubako yalina kaadi yebunamwaya kati anoonya wagenda wa Muhoozi kufuna wano mu Uganda tejasinga Bobi Wine kwagalwa singa yabadde agamba mu kumanyikwa popularity Museveni yasinga naye famous Kyagulanyi yasinga ne Ssaabasajja Kabaka abantu be baagala obwagazi nga tebalina kye babawadde President Museveni abantu abamwagala baba babalabbookya era abasinga babalabba waayo genda oli ayomba Museveni ffe tebatuwaayo wawulidde kaka Kyagulanyi nakwagala wawulidde kaka kompe Kyagulanyi tukwagidde ebbanga naye totuwaayo oli omuwuliddeko oba Ssaabasajja Kabaka ayawule famous ne popularity Kyagulanyi asinga okubeera famous mu Uganda ne Ssaabasajja Kabaka asinga okubeera popularity Museveni kuba omwana nyonyi ne bweyitawo omwana amanyi Museveni yaba akola ki yaba atambulira okukumanyikwa si kwagalwa byanjawulo mu gavumenti ya Museveni muno omuntu asinga okwagalwa Kadaga okwagalwa mu bantu ba Museveni ng'ayagalwa bwagalwa Kadaga ate Anita Amonge mu gavumenti ya Museveni yasinze okukyawa abantu naye bamukyaye mu nsobi lwansonga bambi abadde mukozi nze kivola simukyaye nze abantu bwe batumbanja ne bafuna kyakuyiga addako yenna bw'ofuna nga ofiisi eyo tozimbanga nnyo kuba togenda fuuka mulangira Mau akuba gudiikutte agamba nange bituuse ku Anita Amonge mukazi oyo nga yandiise akakanja alira kubba ngoma bbiri naye talina kuzina naye bamukozesa nga Anita Amonge waabadde ate era Mau talina zina tebasobola muwa basipiika oba sipiika bende osinzidde oboosi obooti kati Mau azina mazina gaaki omukazi amubadde bubi Mau talina kuzina Amonge Muteeso Mau mulugwala w'eggulu sibagenda kubabalanya bagenda fuuka bali bwe tebawulidde gundi bwe bamuddiddemu deputy speaker Taheebwa waawa wa mu Western bano bava eno bonna tebasobola kuddiramu kyekyo muzata kye yabagamba ndi ne boolya n'abalanga tosobola fuuka mulangira kati gwe Mau ovudde mu baddipi ojjemu enalemu gwe bakwagale bo tobaveemu Namunge yava mu FDC nga bamulaba ne bagamba olaba ovudde mu maama wo ojjemu ffe bulabye obukulu otwagale kati ye saawa Anita nze yabasigadde bo kati bonna mbabuulira kimu bafune kyakuyiga abasajja tebagenda twagala abasajja tebasobola twagala era babaawo bakuwa ekifo nga balina owaabwe gwe bakuuma wano nabagamba tewali tribalism waliwo nepotism nga mu family waliwo amaze osoma ajja kale essaawa yonna Taheebwa ye bamusonyiye naye nga abadde deputy wooli waliwo omusajja ku speak prayer parliament oba baali bamuyitali mwerabidde bannange yali ayogera mu parliament nga Taheebwa yakubiriza olukiiko n'abannyonnyola n'amugamba gwe n'Amonge ffe twabalonda lwaki temutukkiriza ku debatinga ku corruption bwana
ne bamugamba tuyise mu kkubo nga bagamba ab'ebitiibwa baba babbi lwaki tugoba ababbi mu parliament naye nga musajja oyo weenyalemu erinnya lye sirimanyi naye okumanya namwagala nnyo ne ka vidiyo nakasevi nga sirimwerabira omusajja yagamba toswadde buli woyita bagamba ababbi ng'ayogera kwaba abasajja naye nga tayebwa yaliwo nga yakubiriza kati babadde ono yagamba mbu ye buli wayita nga baga nti ow'ekitiibwa bwe yayalowooza kirungi kuba nekifudde kyababbi bagenda okimuvuunira kigaa nti kitegeeza oli mubbi abasajja bayogera naye oyo yabadde amyuka oli tebasobola kusigalawo bonna corruption yali badde esooka kunoonyezebwa kwabo babiri bebadde badduka we batuuse okwatakira kawa parliament kana ate deputy speaker basosa mungu nekira ka parliament bamukutte zinalabe zibaddeyo wa mungu naye netumanyi zisoboka okuba n'obutasoboka omulala gwe batunyambyeko ne batugirawo magogo wadde yewambe omupiira olwokuba mukazi we speaker magogo tuyambe otuviire mu mupiira magogo omwana yayogera naga yakwata akawumi kalamba n'akawashiba ntyaba kati magogo ye tuyambe magogo todda mupiira toza kuŋŋamba nti ttiimu ya Uganda wano ewangula efuna miliyoni meka 100 addayo afuna emitwalo 5 nange nsobola ozigaba kansala nga ntegese tournament 5 nga gaba addayo mu relegation emitwalo 5 naye nga otambudde sio namba n'ogenda n'osamba ewa n'osasula abasabi bakuwaaga ezo nange kansala okumabanda nzigaba nga ntegese tournament naye yakwata akawumbi kalamba n'akawashiba akola ki oba yali ayagala kumweggalo bakikisi kitege kati eyo batuyamba abo batuviirewo muwozi byakozeeko ebirungi zibe nakalaba bw'anaabanga enguzi agikutte bwate tugenda kusigala babbi ba ssente ate tetwagala bbi adde mu gavumenti nga bwe tuwulira nti ono yabba eza Global Fund ono nabba eza NSSF naye bakyali mu gavumenti bakola abasigadde abatugobere bwati Alien Skin yeetwala ne Bebe Cool yavudde natugamba nti ekifaananyi kye mwalaba nga ndi ne Bebe Cool ne Chameleone nga tuli ku State House nti olunaku olwo President Museveni yali ayisa Alien Skin yeka abasajja bano be baategera ne balumbirako mu President Museveni agenda ojjira bwati nga baziraga itoludi tukamarwan abavuze naki kyenagambye nti abantu tebagala ne bafuluma omusajja ne bamugoba tebamuwana ssente bye bamusibako ne bafuluma bwe abasajja bamunagamba oba abappi ewe Bebe Cool abamukuba ekifaananyi tiyamaya tagala nakifulumya abali awo nga kifulumiza nti tiyafuna adde 10 kyenagambye nti abantu tebagala President Museveni wabula bamwagalako byanfuna kati Bebe Cool yalaba nga ali amuyiseeko nnyo bw'agenda wali n'aba president yekka n'afuna ne Chameleone bo basigalawo okweripa bweripi kusabiriza ebbanga lyebakoledde Chameleone yagamba 9 yabasabanga Mike nali nzaalibwa 9 ng'osaba Mike nali nzaalibwa 9 Chameleone ng'asaba Mike ate ebiseera bye tosaba Mike ng'oli myaka 18 yali myaka nga 25 ku 3 bwe yasabira 9 Mike nakatakolanga senesi olamubeeza mutagenze kusabiriza Chameleone serebo asigala serebo yita mu bantu bo si Museveni muntu wali omu Museveni muntu wa bonna kuba yafuga eggwanga naye bo bagenda kusabizana kulemesa bannaabwe kati Alien we yali yeeyiya mumbuleke naye agenda afune ekyafuna naye Bebe Cool nezi yamusuubiza tamuwa abasajja kati abantu abo nga bantu bamusanga ku kitimba ng'afunye obuzibu nga celebratinga bwe ngogamba bampisa mbi kati Bebe Cool bafuna obuzibu Alien na celebratinga ng'olenya Alien amulemesezza buli kimu nezi yamusuubiza omusasula mwani stopa batamuwanga Gravity naye amubanja Gravity yabivaako banja n'omusango yagutwala mu kkooti naye gwe omuntu aba omuntu bw'atyo okubanga naye gwe notuka mubanjibwa buli mwana tuseeteze muyina abo baba banaafuna abo nze abasajja baba tebanneewuunyisa kyokka ekinewuunyisa abasajja Baganda kyekisinga okunnuma ne bali batulayo ne baseka ne bagamba bano kati bafuuka mbwa bajja nga tomukasukira eyo mwankole naye siwulyanga we muyimbi sitanga alina Chameleone tabiyo naye okimanyi batoyota baning nga yekana Chameleone aso yimi yali Chameleone tina jenda so yimi wade walina Alien naye olwaleero Toyota yakasukira Chameleone sere Chameleone nafukamira abeyo abasajja babanga n'emiggo gyabwe nabo bayikozesa kulunda kati olwaleero Chameleone bafukamirira awo wetutuuse
Shower ne chicken. Baba dene press conference neze sikitege. Nze nkoye katemba waba na Uganda bakwa neba na Uganda mayite bategeera. Munansonyo kibaga. Nti shower abantu baganti bayina obutakkaanya. Era bevuma nnyo bayomba bosanga gudi. Kati la chikabiri batoza te batuletedde bikonde. Banonya content na senenzo gamba mbalaba. Nze mbozi zabe siziwuliriza. Kubanda bedanga basiru. Kachano kali kaganyo tamula kali buli omwana tamuza. Jukira bateesa buli omwakole yiye. Kati okuzuku se ya shower. Bali noteka woko. Kubeya chicken bali bamazo jikwira ojituusa. Bibya bali mbiye musibiti. Kati content comedy. Nira bwe bacho. Bubu nakola content ngoli creative oyino bikole. Nze mbawagira kwa bakozi basenga. Otalo luli mune tata woli najja, mama wano najja. Iwe bakole ku sente. Kati abo bate bayino yita sente ze bawa kasukuba zilieka. Ba content creator. Nga waliwo sawa yaliro omuntu adda walina asasa kabambika shower bakaluma ninga tebiriyo. Creative bato wabeera oyino beera ne art. Lero kati nange nagenda ko ku YouTube ya shower nenjira bakone nali jigenzeeko ddi. Kituufu. Bo bato bino okuba. Mwongedde nno mwagala. Naye nyine yakirabye. Abantu bamwagadde. Yaleta kitaawe n'amubulya alina ekigambo kyeyogera kitaawe kye najjamu. Yagamba ne emikwano gyonna ne wegikuleka. Zene ne wezikuggwako toyombanga bisobola okudda. Naye ekintu ekizibu ky'okuleka ne kidda bwe budde. Tozanyiranga mu budde. Akadda akakuyiseeko tekadda. Muzeeyi we yakimunyonnyola. Nemugabe tebikunyiza asima bakubbye sima chicken omubanja wejjuse budde. Wayonona. Obudde tebudda. Nange nagalo kifomentiriza nga mutufu obudde tebudda. Ewe nabyo okole ebbanga byonna notabifunamu. Nite bisobola obwo. Oga kesi nakolanga mu kino. Kitegeera. Kitata wa kyawa kyayogere era nenzikirize nange nava wako ngankayize. Nawe naboyiga. Sizanyisa kati budde. Omanyika tuli mu kiseera okwezuukusa. Muno munsi naga mulimu ebigambo bibiri. Waliwo kama ne dama. Omanyika ebitegeeza. Kama mwe muva ekigambo ebigamba what goes around comes around. Buli kyokola kisobola okuddira. Byewakola mu buvubuka wa mubukadde bidda. Kati ate dama obeera mu stage ey'okugoberera amateeka g'obulamu bwo n'okugoberera amateeka ag'enkulaakulana mu life yo. Ya development no kati sawa 3 mbaka nakaliko kutegeka obudde kwe nyino kola program ku sawa 2 mba nkola kino nyamba nzizaako kino okitegeera ako yesawe yaddama kati mukama bibyo wakola nga bidda mu nsobi nolwekyo ebyo tuyiga uli mumuzanyira ku simu nandabe yatikanye baana alo kyatugamba kama ebintu byonna bye wakola mukama bidda nti ajibu oba wali mwenzi nnyo obuvubuka mu bukadde bwofuna siriimu otaka okwejjusa nakola bino oba wayonoona nnyo sente zo otokanoga kaisenga nagula mu kino kyo kibayita kama naye ddama oba osettinga principles of life ng'otuuse mu level revolutioninga ng'okuze otandika okusunsula n'emikwano gy'oyogera nagyo otandika okugamba ni kati siasobola kugenda mbaaje wano natuula mu bano wano nabbeera gye bayita dama stage. Era abali mu spiritual weakening oba otandise okuzuukusa n'okumanya nti oba oli mulonde oba gwe olina okubbulula famire oba siggwe naye tekituukikako ekyo olina okwewa obudde. Abantu abasinga tetwezuula ekitutera okwezuula kwefuula nnyo byokkiririzaamu nga bifu. Okimanyi bw'otuuka mu dama stage otandika n'omanya nti bino byetusaba bifu. N'ogenda mu kyaki n'osulayo n'ogenda wa pasita n'omuwa buli kimu otandika obbimanya nti naye sente zange zempayo zimu ekyo 10 tezigenda wa Katonda zigenda wa muntu. Kituufu. Otandika okumanya nti olina omuntu bw'akigamba osobola n'onnyiiga. Otandika okimanya nti olina bajjajjaabo olina okuwuliriza. Olwaleero ajje omuntu okugamba nti tugenda kwebasa ku bijja bya bajjajjaabo tekiba nti olinawo osobola kuziikibwa nga gwe omuntu. Wabula emyoyo gy'abajjajjaabo giba girina okwogerako naawe. Oba muzzukulu eri bajjajjaabo omuzzukulu gwe yazza obukulu oba bajjajjaabo. Ebyo tosobola bitegeera nga totudde wansi kutuukamu eyo stage ya ddama. Omuzzukulu kuba kuzza bukulu ozza obukulu kwabo abaafa bajjajjaabo b'otaalaba. Kyovula erinnya lyo ly'olina teekebwa mu waliwo eyali alina.
oyo gwe wazza obukulu bwoyo birungi bye. Kati eyo stage ya ddama era bw'ofuna ng'akadde obikola nko research n'obinyonyereza ojja kumanya nti bino by'eddiini byonna bya kiyaye. Ngenda kutandika ogende wa Mama Fiina akusomese bulungi nnyo spiritual world si mukwano gwo. Asobola okunnyonnyola. Mama Fiina ne waba talina ddagala ligenda kukuwonya naye ate asobola okukusomesaako mu nsi y'emyoyo n'otegeera. Wano mu Uganda abantu bali basatu bemmanyi abategeera ensi y'emyoyo: Mama Fiina, Muzeeyi Magala, Godfather Abombeka Kasa ne awokuna alina kubasaha omuyimbi awo wenyini ku King Sir. Otolwa Palaso ni King Sir nga lutabusi Palaso ng'omuzogo mukono n'amamotoka tannabaawo era ya King Sir saayatandise okukaaba nabagamba naliko ne Mustafa nga Palaso mubandamu. Palaso si mubanda tansola basa tanso yita government. Palaso si mubanda atamirirwako omwoyo gw'okufa bw'atatta yigo bajja okutta. Gukuva mu Amerika kyeyagenda bamusiba ogaba bamusiba mubbi atambulirako gwe omwoyo gw'okufa. Kati bw'atatte bw'anaava mu lutalo nga talinako gwasse ayinza okuba nga yafudde. Kuba ye bw'atyo ogwo omwoyo gumutambulira. Kati famire yaabwe enzisi kyovula badanga tebabanjanga justice ya Muganda babe goma yechatta eke. Tebakifa kubalinga abagamba nti yefiira ate nga balina ssente ekisobola okukola okulowooza ne balooya bonna ne banoonyereza kyechatta Muganda waabwe. Naye bwe batululira balinga abamanyi ekyamutta. Kitegeeza ogwo omwoyo guli mu famire yaabwe. Palaso omuntu wa ntalo ng'emazima gwe bukyanga bawuddeko sikisaha nga alumbyani obumukuba okujjako balumbibwa mu ndongo ye batowe n'entalo zazirwanira mu nnyimba nga Bobi Wine bwe yakola. N'akuba empalana Zaakayo gwe mwe mwennyini mwaniriza Zaakayo yaani nemuteeka erinnya lyammwe. Abawagizi ye muntu wa kuyimba okitegeera. Naye kati Palaso ye ebyokuyimba we byagaana kati abitadde mu reality wa kulumba bulumbi kuba bantu. Nze Palaso nali manyiye mu family wa Kamyoni yategeera. Kuba waba ayogera olabye ddala nga someone reasonable naye ateekeddwa obbanga omwoyo guli gugwa family. Omanyi omwoyo gwa family gukulondoola lwakuba abantu babivaako ne balowooza bajja ssaba nnyo mu makyaki naye spiritual ebintu emyoyo nga ginaakulondoola giba mibi. Kati Sa Kabaka gwe yawassa nga gwolumba wayenskini ne video zamulaga nga yennyini yalumba n'ebijambiya n'ennyondo Sa era Kabaka senga amanyi ne Katikkiro we baali mugjeeko ekyassa ne bamutuma Sabyantalo habeere Sabyantalo. Okay. Pioneer basi nina ka video kedalabyoko Pioneer zaabaki zaite so alinya busozi kama kitebazituguza gye ziri gayaza nze ako gayaza road wali waffe Kagoma Katozi ke Kagoma zaakalemererwa abugo ne Malyansimbi waliwo yaleta project eyo n'alya nge yaleta obuma bw'okulonda niba n'okuuma nabo ne Pioneer bwe ziri akasozi ke Kawanda nje n'omuwozi kwata kwe yaleta ku buma bw'okulonda awo wennyini we nabadde ngamba nti muwoziiza okumwebaza n'ofukamira nfukamire asooka atukwatira yaleta obuma bw'okulonda kuba ye saaba corruption nambeemu oyo yaleta obw'okulonda obuumu obwo biliyoni ze yatuttira oyo tusooke tumukwate buli kabaga kalina tukajjeyo ne tugende n'ewu abalina toyi za sinki tuzijjeyo tuzitunde oyo yaleta obuma bw'okulonda era jeno awo jjabba otukoze bulungi. Era nze mu gavumenti ya Muhoozi bwe bangeze ekifo kyenjagala kya minisita w'abavubuka ne minisita y'ebyemizannyo mbisobola. Nsobolera ddala ebyo byo byagala nga Muhoozi yatudde wali kuba wa order. Okay. Abantu baguddemu ekikwe obulwadde obuzibu ennyo bwazze bannange obulwadde obwo nange mpitira ddala bwazzeewa Ebola yazze kyasinze okuluma abantu kyonna abantu badde beetegese bebalamaga buliriddawo buli saidizi eno okuva e Congo okuyingira ate kati tetufe tuli ba Congo busigale Congo bateekewo kaafiyu awo okuva e Congo nga tebayingira bambi abantu b'okulamaga eno bambi banyoleddwa nnyo ewa Namugongo ate bagenda kujja Namugongo buli Congo wali ku booda bazibewo abakongo tebajja okulamaga bakuyimiriza era kasimanya bana mpaza abafa babayita batya Uganda abajulizi
abajulizi bagenda kaaba era kibayisiza government yaffe ebwata nayingira Uganda nnyo ali Kongo ku nsalo bazibe waawo jeno muwoza twalewa amagye awo teri asala batekewe emmamba batekewe emmamba ffe tugende mu maaso n'okulamaga alifa abasirikale baffe balwali ateri ayingira abasirikale beesabika bajja kwesabika babeera mu mmamba teri afuluma nga bateddewo naye ffe batuleke tulamage ekintu kyonna kitambule bulungi nze nako ekintu kibayita lockdown saga tujjukiza buli kintu ekikwatakanako tusibaasiba embeera gye nalaba mu lockdown ng'ozuuka tolina $10 naye nga tolina wosuubira ddujja saga temutujjukiza lockdown eyasooka sirigyerabira yanjigiriza ekintu kimu nti omuntu kola obeere ne kasente okasaving fefe busi yabadde ne show she yatambudde obulungi nnyo yagikubye Rugogo barapa sebo gye balinda be barapa lw'omwana ennaku zino atambula oyo akom naye baamulya yawangula baamuwaki milioni 5 owokubiri 3 owokusatu 2 naye akuba bonna bakuba waliwo nesimanya Mr. Kampala yani simanya rapa Kampala naye akuba naye abaana balina talent naye talent ziri eyo mu ghetto zibulamu ssente abaana gye bali ate ghetto structure tebayambako ghetto structure eriwa ghetto structure etwala bakasolo group bennyini kuba bantu totunimiza ghetto structure nze njagala ghetto structure ejjange eyamba abantu mugeye naye ajja neyamba bakapala abagwe eddalu ne batwala ebutabika iyo ghetto structure gye njagala kapale bamutwala ate bamututte yandi be bana bageta bavuddeko nze ghetto structure nga nze bakuba nga nze ndimu binali badde nkola byebyo abaana bakati bakapala aba bagudde eddalu nga basobola okutereera ne tubatwala bwe mulamu gwali badde ghetto structure ne bano ghetto structure kubazimba na kuzimbisa ologera ne bajjeno bakuba bano bagana ate nze nkuba steam direct wa jjeno nze yo sijiwagira kuba ye King Saya tugamba ne kubamu bakwalika ba ghetto structure batende kwa kola ekyo okay bamuta musajja bivule musajja muvule basajja mivule yavudde nategeeza nti yalina mukwano gwe Jeno Nalweyiso naye okumanya abantu babimu waliwo yamutuukirira n'avaayo nga ne bwakuba essimu tebakyagikwata ekirala Kabanda yavuddeyo n'atugamba Honorable Kabanda jawulire ebyobufuzi bimutani ye buli kyakola bagamba ye batuka n'omugamba nti alina akaunti ya Jeno Muhoozi ya running nenga yisi yabikola ekirala nti n'ekibaluwa kyeyavaayo okusoma ekyokugamba nti Anita Among tetugenda mumuwagira Jeno Muhoozi yekimu so embeera bwetyo bwetambula Kabanda tebalina muwalana mukozi atumwa obutumwa nze aveewawo ngukole nze nga ntumwa kola birungi ngukola aleme tuduulira mbu akolima mbu agenda bivaamu aduula alagawa talina gyadda agumpe nga nze mbagoba ab'enguzi aleme tosombuwa buli muntu w'enguzi wonna waali mwogereko kasita baba nga ateekeddwa mwogereko bw'aba agutidde ng'agutuwa bana ebifo pozisioni ezimu mu gavumenti ezatondebwa kubaamu mmwe mwekka wekyaliyo abalala bazisobola bw'oyinza olowooza nti awo wotudde toli wasobolawo gezaawo obugezi ogamba nti ovaawo olabe batafuna mu lunaku olwo addawo tolina mulimu nnyo gwokoze ssebo guli awo guleetera ttuka nga kaŋŋambo simanya bakukanze kanze vaawo olabe otajje ffe wetuli abasobola obbikola nga tetulina kye tutya nze ekintu kikola nga twakutubba abasajja batubba abasajja babba naddala abatrafiki abo babba abatrafiki bakubbira wanga tolina dde emmotoka tebakebera wadde emmotoka ejjabuza olukuba omukono bwati omuyayi amuwa bubi nibubba bubi kwegamba muyayi nobeera ku Semuto Road wano ng'obaze nti wano nteka 5 wali mutwalo noba ng'okolerera bo nze omulimu ogwo gumpe nze ngenda kukwata babbi nze ogwo ngusobola ogwo sigutya agamba Kigayi Yaroni awo ku Belo ogamba otya muganda wange webale kubanga ate ensonga zitambuza bulungi nnyo webale kugoberera Lwaluseewa
kubanga tesonga tuzitambuza bulungi. Tulina Sendija Arnold atamanyi ddiru agenda kulayira. Ndayira bakubisebo. Egamba mama Fina ampe ku sente sina sente zigulanga tto. Kansala sente tayina. Mama Fina agaba sente. Ye wagundi muzeyi magala milioni 3. Unga atudda. Awa mugagga faba tayina tatuwa. Mama Fina bani abagenda yewe. Ba chairman Kajoba. Kajoba mu chairman Kajoba. Nga lokubita lunatuuka ntwale wa Mama Fina anfulire sente zenga to. Sina nga tegenda kulayira. Ate angenda kuweereza bantu. Ate Mama Fina aweereza bantu. Bashiri. Inji mugambe kansala okumubanda talina nga tegenda kulayira ankime. Anjo kyeyo naye embeera mbi. Okay. Mama Fina lekera okuwa bagagga. Naffe abatalina naffe boyina okuwa abali mu bwetaavu. Bayibuli egamba asaba aweebwa. Akonkona guli wakati nkonkonye nzigulira ate ensabye empeebwe. Namere amanyi galina letumayina fejigava. Ate agaliwa. Bamukwata kati ku machanga bamutadde. Kibali bamwagaza kyali kiwedde. Ibali bamukutte kuba kumuteekako mumwa kumusiba zipa kyakuba kerere. Kerere akyamukuba wanita amonge. Adde mwakuba kerere agambe twagala amonge adde tetwagala oboso toleba ataddayo. Ekyali kimukwasiza zipu wepa. Yali asusso kuba kerere. Ndadda ku mutimba no leba yogere kabanda yali yamutuma. Nange ne yali badde namere. Ne bamuwe kiwanika ja kisoma. Kati ye kyali mukwasa talina maanyi gayina. Ekyamukwasa zipu. Tuyambe sirikako. Sigwa soose. Kabana namugano mugamba wa dola yidde tusobole kujja yakalulu wakabba. Kanya waina sirika. Abala ndudu muli okuveya komaona ayogera. Taso akuda mukogera ku kyamongo. Na boss aveya mogere ko ntabo. Ayagebe batwakkiriziganyiza batugambye. Nti tutambule ne wekibiina kyesaze. Duli ayita nakkiriziganya. Awo omuntu ayina obuyinza n'amaanyi muzibu. Bamukwata mu bukwasi katono. Nazikira. Efalina kuddamu kuba kerere. Gwe balese yoyo. Naye abanupu ba MP abalayira. Embeera nga tunagitegeera gye muliko. Embeera ki? Mwagenda kudigida budigizi. Badigizeewa. Olw'okuba labe ekinkerettanyi nono we mukolo baserebera ekikopo kya Seno kwe kudigida. Abo baana bato babagidda so baletwanga ku Premier League. Inkerettanyi ne ekiru nani oyo we mukolo maseruka. Bali nganze tuwete twanga ku Premier League na maaso gaffe. Baadi basanyuka ekikopo tebasanyusa kulayira. Ate ekyo kiri nomo. Bantu, they are also human being like ngaffe bwe tuli. Osegeera disappointing tutya tugenda kolera wa. Tuli mu government already about disappointing. Disappointment muzinenyese bali abalina obuyinza fete tuyina. MP ali mekubo. Ojimenye MP takize bali makubo. Kawachi mtu amugenda tuyamba mwaga tubaona tuddaga ngamutani ko tuwa. Tubiteekayo oli ebiteeso. Ne tuyina ababaka 5. Kubina bagenda kuyisawe byaffe. Tugenda kuogerako bwe bafuna ensonyi abali mu buyinza nga bakikola kibayita okuwabula ku ludda oluwabula. Ekira kinaddira abantu badenda babayomba mbu waliwo omuyindi eyalayidde. Naye nganze kunze nzo kuba naye tukwatagana nange ndaba nga kisoboka. Nyina betulabe bannayuganda banna Kenya ngobala balayira mu America. Nalaba kono mu Uganda alayira mu America meya. Mu Uganda wawa mu America just yabeera ko wano. Gwe obaku tsagala bakuferefere. Gwe mpayo mu Uganda ningwe balabe Kenya ngalayira. Oba mpayo omuntu gavumenti yali ayidde mu parliament ya Buyindi. Bantu kwesibaza na maalo. Abayindi be basinga ososola mu nsi mu. Nza abayindi le gwanga nesinga obutagala n'abawala bu. Mbagala bakyala balungi. Babinyo basosola abatuyita mbizi. Abayindi n'abawalabu tobesemberezanga. Omuwalabu n'omuyindi be bayita ekigambo Afcast. Nti omuntu azalibwa mu muyindi nga n'omuddugavu. Omwana oyo aba mu Afcast. Mu kyo manyi kye bategeeza. Nti oba afu omuntu afu kikolimo Afcast. Obera ke kitundu ekikolimo n'ekitundu bo. Tosemberezanga abawalabu n'abayindi. Gwe mpayo bakabaka bwa Buyindi oba bwa Buwalabu.
obudde Saudi Arabia abasiramu bagalanye eddiini eyo bagenda ne bakola ne ijja bampeeyo family emu ey'obwakabaka nga mwafumbirwamu omuddugavu era nze newunya omusiraamu asosola munno olw'eddiini bali abantu tebatwagala abantu abasinga ososola mu nsi yonna bawalabu nekuddako abayindi ate wano nga nabana abasiraamu b'omuwalabu yazze eno oli abagenda omusoma temberera isebe basosola gwe mpayo obwakabaka bwa Saudi ne bwafumbirwamu omuddugavu tugende e Bungereza nga Prince Morgan yafu muddugavu abaddugavu tetulina tutayingidde naye abayindi n'abawalabu batulemerera bafyatula banga bisiraamu obo obwakabaka bwa Spain mbulimu omuddugavu ensi ezisosola zeezo era nze omuyindi okulayira wano kinnumira ddala yasaagala na beesembereza tebatwagala abo batulabanga mbizi naffe era tetubagala tubalabanga mbizi nze saa bwesembereza nze sobola kwegomba mukazi muyindi wadde omuwalabu nze mbaagala nnyo bambi bandabikira nze omuntu atanjagala simwagala abantu batatwagale tulina bbaaga nga bakuli bubi bandi bubi mukunja atasera mulwadde yatugemba alina kuroti bamukuba simanyi munnaye kuroti nga tetubatera kuwona kuroti tebatera kusimatuka abo buli gwe bagamba nti yafuna kuroti tasira matuka era bane yeetaaga obuyambi bwammwe naddala musabireko nnyo si bannuupu bannayuganda bonna mukunja muyimbi wa ggwanga togamba bannuupu wa Uganda yenna yali yesimbyewo ne ku pulezidenti w'abayimbi waba Uganda yonna tumusabireko Allah amusuuse kuba Allah tagera kibi wanaabasibwa simatuka ne bwe tusaba Katonda nga asazeeyo naye tokkiririza nnyo mu byeddiini lwaki gwe kyolina omumanya destination tusobola gyewala omuntu abuuse entuuko oyo ddayo olabeyo firimu ya Final Destination bali bakulaga tokufa tosobola kwewala wanga bwe tutudde wano omwana asobola ovuga kawiri baala ako ne kavaako omupiira ng'ayitawo ne kajja kakuba mu gwogu n'ogenda nga teweegerezaako ye designer nange kubeera nange ndi wakufa ne Final Destination wala atagirabangako nze nakkiriza tosobola butafa ng'oli wakufa era entuuko yo waba wa design akola design yayo ayinza obba mulimu nga yagenda okukola eyange bajja n'akatebero kamugwako ne kankuba kituufu nnyo abantu ensi eno bandikyegendereza nnyo bambi mukunja Allah ankusaasire ajja kuwona Louis Light baaba naye yaluguddewo gundi alina abalabe bambi kwani ku Zubeda alina abalabe ekirala yagambye abantu bonna Zubeda mukwanukula yagambye mwenna abali simanyi muwagira bashiba muwagira baani mufune ku bivumo ebipya ebyokumuvuma obumpi abaana omwana we tebikyali bivumo mufune ebivumo ebipya nenze ku nsi kuno sisobola kuddamu anvuma okunvuma teeka buli omu alina okumva nange envuma kale kiringa nze kubujja n'omuva nti ano olina ogutwa ogunene nina katono oba tonvumye oba oŋŋambye kye nnina kale ne Zubeda era mutuufu mutuufu omumpi ali wanvuwa mumpi kati abantu ebintu by'okuyomba oba okuba n'obuzibu n'omuntu babijje mu bivumo omuntu mugambe ku nsobi ze azitegeere omuveeko programu eyo y'okulayira nammwe mbakansala mba mulayira namwe mulayira nga bano ba MP ne bagenda ne bazadde baabwe batyo oba oyagadde ne bali ogenda ne bazadde baabwe si kyatteeka tekirina ekyawandiikibwa mu constitution gwe oyagala nsobola okugenda omu si yagenda kumbuuza nti mukazi wona abaana bo baliwa ne bazadde bo si bayina nziza omu batolina twala abantu bangi kuba ne transport nyini abaakuyingira ffe tulayira lwakubi sina adde bibiri nga neesiba kuganga abaana mbatambuliza ku booda banna abaana basigale waka n'omukyala sina motoka kyokka okwewandiisa mwepaka muvupangisa n'amamotoka agaliwanze era nagenda nzekka tofekinga bulamu birasobola biveeko mpangisa emotoka y'omuyaye bwefiira omupiira wali mukagga omupiira ngulina sinzalolera fekinga bulamu si fekinga nze bulamu nze tatange yaŋŋamba oba tuli ku leve egula piki topangisa piki ya muyaye ogenda gitwale ewaka bagibbe mu lujja miliyoni 6 olekotandika okukaba amaziga otunze byoyina okitegeera bw'obeera ku leve evuga emmotoka kitegeeza ne bwefa mupiira ogussaako nyiniyo natamanya
nate wa musajja bamupangiza mulo kati omukubira okitegera aje toddamu ku fake tuli wano ateganye wakiweteeka mjola sobola nze si fake nga bulamu kyobola ngegamba mafina sina zangatto nze si fake nga bulamu seteekamu eyo mbeje stali mbere ebyo byendi ano ndi mupangisa seteeka mbalandi road landi road wabatudde walinga ayogera nze nja kujja mbapangisa njogere ndi n'abalandi road mutonyigiriza nnyo sisobola kwogera byabapangisa byabalandi road byeboogera njogere ebyo byabapangisa byemmanyi kuba bye binyiga abantu temufeke nga bulamu nze mba ngendo layira nja genda nganze ngende ndayire nkomewo Allah wabasobodde bwe nava mu kanso nga nfunye byenfunye mbifune era babiganya olina byosubira buli achievement gyotoko mu bulamu suubira n'eddala ly'okulinnya sigenda bbanga bwe mbadde nga maze okufuka kansala ekyo kkiriza obagaana waliwo ebiyiino kyuka zezo stages mu bulamu ezijja zikyuka nti bwova ku kino era oba odda ku kirala kati nze abadde bangamba obugambye nti waliwo omukolo bagenda nkumpa invitation letter kansala tulina omukolo ndi wa bbaluwa kati sikyali wa bigambo okitegedde kati lese bwotoddamu kumpita buyisi ndi wa bbaluwa nga tuwumbawumba tugenda kwogera ku full figure obulamu bumuwomedde yavudde n'ategeeza bannayuganda kibi nnyo nategeeza na NRM oba gavumenti naga nti kibi nnyo okutyoboola sipiika ngaakusituuku gundi gwabaddeko ate si mumuyite mumunoonyerezeeko naye nga temuleese bannamawulire temuleese ba tiktoka kuteeka bintu mu gundi mumunoonyerezeeko bulungi byonna kakana nga kyamunyiza naga nti abantu mujja nabatiisa okuddamu okuwagira NRM age nti baziyita batya end up times nti bwe tunaba tunzika nja kuyisibwa bwentyo kyayogere kituufu naye enkola ebadde ya President Museveni yali diplomat ono omwana wa order siyo mawombo order si kusaba ate owa butoyi mukole kino ebyo babinyonyola abantu bali so diplomatically nga President Museveni wabadde Museveni asobola okukola naawe nga kimanyi tomwagala myaka 10 ninga akukwata mpola ono mwana yobato omwagala akulagira nti nange sikwagala n'okuwandika wandikira naye kati full figure ebyo abitayogerera nga kibiina nga NRM agambe aba PLU mwakoze bubi kuba kati zino order za PLU n'ate nze zenjagala nange zinkolera nze zenjagala abasigadde balabeko abantu bazimbireyo mu office nalowooza batuke mu office abatali fuluma kati full figure yatiddemu ate muwozi tukwatire ku bantu abavuma abantu ku mitumbagano ng'ate bo bavuma basiba bannaabwe nawe towa order bw'oba wali ovumye ku muntu teri kusiba akuvumye weetabye mazina g'enkima ng'ate tolina mukira full figure yasinga ovuma abantu okwo bannange yavuma nammeere naawe mulambaawe biki naye full figure n'obimugambe ebyo sebo yakunoonya nze nammeere sikyali wange biki naye simuyisaamu maaso omusajja oyo gwe yafuna yooyo bw'oba olaba kavubuka yooyo naye full figure funayo akavubuka omusajja tebannamukwatako nti lwaki watwala omwana waffe nammeere nze nange waali awo mutwala nammeere oba mukadde anyirira full figure tonyirira nze sobola kutwala nange ngenda ne nammeere anyirira full figure agambye nammeere akabina agula oba akagula ffe tukaagalira awo naawe gula nze nammeere waali awo waali mutwala ng'ate sitidde ne ku mukono mukwata nga tutambula mu kkubo she is presentable gwosobola presenting nga full figure yasinga okuvuma naye asiba abavuma bannange wavuma bba wa nammeere ate akavubuka tekamuvumangako kko naye full figure yakavuma n'akayisaamu amaaso biki full figure mukambwemu aye kayatiddemu je n'omukozi tuyambe ku abo towa order buli avuma naawe mula ku mitimbagano bakwate tebajja kuddamu kuvuma bantu Arsenal nga bwe yina obuzibu era aliwo omuwagizi wa Nupo yagenda okulaba akapiira ka Arsenal yagenze okudda nga akamooli ebintu ebyomunyumba byonna bakamenye ne lwaki otaddeko nti wa Nupo yali muwagizi wa Arsenal ebyobufuzi byaggwa kati gamba nti omuwagizi wa Arsenal abamanyi bye bamubbye sebo noonya mu bamanyi kwe kuli abakubbye be basinga omutima omubi omutaagaliza sajja bamanyi bane ebuwalana nze siyango omuntu awalana n'atuuka n'okuwalanirako omwana wa mujja we kati mani seye mujja
Ni bega sene mwenye mujja bawala nasebe. Okay, natujja kusuka wano mukuka tusibule kubagenda kubala iro lwokubiri. Bannanga abatulaba mbagala nnyo munsabire ndayire bulungi munsabire nfune ne sente z'amasuuti nenga tosiina mama Fiina inzija ngolokubira natuuka oba Monday oba Sunday oba Saturday lwobeerayo nze ngamba nzije gomwagalako ngatoyoka ntekalako ngatera mukulu kajuba mugamba antwale mbikwasizza gwe tunatuuka lwakubiri kituufu njala genda wa mama Fiina ankoleko embeera mbi nakulabozo kola ku muzeeyi Magala ate nze seekweka Mbasima mama Fiina yampadde sente nzirire mu wotu nze ndi weni UP kansale yaronde sente zompadde obo mpadde zange abantu amba banja okugamba Mbasima mama Fiina simaya kuwadde kwa zeni ale muziwandikibwa akaweza nupo ne zeni ale ziba ziliko Uganda nze mpa sente ngende ndayire nkolera abantu bange nze sirike yombeera aje sabe ngange atwale honorable Sendija Arnold omwagizi wa nupo lukurwe ate omwagizi wa Arsenal champion producer director memo wali na yete tumanyi kitufu kya wagira yejala ba timu yawe konziba ate jagenda nayo so aje samwe mwagizi wa Liverpool kulwe tetujja soka wano atakuma ku mirempe tetuke na FM Champions League kisoke tugenda kusoka twetereze tukulaba zanyi baffe tukomyonga tuli bakamba Champions League mwachise mugobi mupira go mukiga mugenda kudda tozo agula basaminga wagenze mu Europa bajja kugoba ni musambya ba chama cha mjiji kali akayibo manyiwe kanyuma UEFA champion akubata kubira pe Lubalusewa TV mazima ku mazima.